Mikwano gyange, abawagizi bange, nina ennaku y'amaanyi nnyo ku mutima okubategeeza nti konsati yange ebadde egenda okubeera mu kisaawe Wankulukuku ku Easter Monday tegenda bbeerayo. Ensonga enzitisizaayo konsati eno, bannange ku nsi abantu balina ettima. Dayihadi wange yasalawo okunteekamu ssente okukola konsati yange. Akasente akavaamu kasobola okunnyongerayo ku music wange. Naye laba, omuntu gwe twesiga okutegeka konsati eno, muyite event organizer, bw'asalawo okubulawo ne ssente ze bamuwa otegeka konsati yange. Kya nnaku okubanga music industry erimu abantu ng'abo. Oba oli awo yagenda olaba nga nze sisaanidde, n'asalawo ssente za show yange azikolemu ebintu bye ebirala. Imagine $50,000,000 oli n'asalawo adduke nazo. Bawagizi bange, munsonyiwe okubasuubiza ne sitatuukiriza, naye nange si kwagala kwange. Dayihadi wange abadde asazeewo tegeka konsati eno, nsaba Mukama Katonda akugumye kuba nti manyi naawe ky'oyitamu si kyangu. Naye nga Bayuda tuyita nabo. Kye nzizaako kubalaga mwami oyo abasigadde muleme ggwa mu kitimba kye. Baganda bange, sigenda poowa. Buli alowooza okunsuula, nze ngamba aloota. Ya Allah, yaggwe wampa omukisa, abantu ne bansiima, ne banjagala era ne bampagira. Guno omukisa bwe guba gugenze bwe guti, nina okukkiriza mu mutima gwange nti olina ekinene ky'ontegekedde. Allahumma amiin. Kye nzizaako kubalaga mwami oyo abasigadde muleme ggwa mu kitimba kye. Ya Allah, yaggwe wampa omukisa, abantu ne bansiima, ne banjagala era ne bampagira. Guno omukisa bwe guba gugenze bwe guti, nina okukkiriza mu mutima gwange nti olina ekinene ky'ontegekedde. Allahumma amiin.